Mbalamusizzaako nnyo mikwano gyange nagye musinza okuba nga mutuuliza mwe bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Oluvannyuma lw'abayeekera ba M23 okuba nga bawambye ekibuga Bukavu, twalabye byonna byonna eggulu ebyabaddewo, naye bwe njogerera ekibuga kikyali mu nsattiro ekya Bukavu oluvannyuma lw'okuwambibwa n'abayeekera ba M23. Kigambibwa nti mu kuwambibwa ekibuga kino amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo tegayagadde nnyo kulwanagana n'abayeekera ba M23 olw'ensonga badde balina protectinga ekibuga, baatiddwa okuba nga bonoona ekibuga era ne basalawo mbu ne batreatinga ne bagenda ne basala endinga. Era bwe njogerera ekibuga ssaawa zino kiri ku njegoyego oluvannyuma lw'akabinja k'abavubuka akakutte emmundu agezaako okugenda maaso n'okuluutinga ebintu byonna byonna ebiri mu kibuga. Bagenda we bakuba amasasi we baluutinga. Kigambibwa nti abayeekera bano aba M23 tebazze na resistance y'amaanyi. Bazze ne basalako ekibuga nga bulijjo, naye ng'ekigendererwa kyabwe batunuulidde ekibuga Northern Kivu. Kitegeeza nti airport ebadde ebali 30 kilometers ekozesebwa mu bitundu bino, eyo nayo baagiwambye. Tebakomye okwo, abayeekera bano balangiridde ne bagamba nti amagye gonna gonna foreign forces nga erya Burundi baagalagidde gasibemu obwanguwa gave mu kibuga Bukavu. Jjukira nti Burundi waakibadde protectinga nnyo Bukavu lwa nsonga nti singa Bukavu ebadde ewambibwa oba neegenda maaso ne territories eziriraanyeewo, kitegeeza nti abayeekera bano bajja kuba balina full control ne border etwala Democratic Republic of Congo ssaako ne Burundi. So Burundi kino kibadde egezaako okuba ng'etaakiriza. Naye ng'oli ku UG Update TV osinza obba ng'otuwuliriza, gwe ayagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikolako, ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako mukwano gwange gwali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, mbakulisaayo mu ggandalo lya weekend, mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Kaakati oluvannyuma lw'aba M23 okuba nga bawamba ekibuga ekyo, amagye g'eggwanga erya Congo tegannaba kubanga gaanukula na kuzzaayo muliro, wabula galabiddwako nga bali mu kusindikira obubaka eri abatuuze nti bakuumire emitwe gyabwe mu nnyumba ssaako n'ebitongole ebya UN. Ekisaawe ky'ennyonyi kibadde kikozesebwawo, ebadde kikozesebwa militaries ssaako ne ba civilian, kyawambiddwa abayeekera bano aba M23 era kigambibwa be bakiri mu mitambo, be bali mu control yaakyo, era batoye ne order okulaba nga tebaagala magye ga Burundi nagamu ge baagala kulabako mu kibuga ekyo Bukavu. Jjukira nti nno amawanga ag'ebunaayira ssaako ne Tshisekedi owa Democratic Republic of Congo president avuddeyo n'agamba, yavaayo n'agamba enfunda eziwera nti abayeekera bano aba M23 babaakingibwa ne Paul Kagame ow'e Rwanda, era bwe baba boogera ku bulumbaganyi buno babutwalanga Kagame abaakinga amagye ge okusobola okulaba nga yeddiza territories ezisinga obunene ezirimu ebyobugagga mu kitundu ekya Democratic Republic of Congo. Era tulabyeko abakulembeze ab'e Bulaaya bangi nga bavaayo baagala okusanctioninga eggwanga lino erya Rwanda olw'ensonga nti lye likuumidde conflicts mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era eggwe twalabyeko President Emmanuel ng'agezaako okuba ng'awa strict measures eri Paul Kagame okuba nga atwala restriction zino okusobola okulaba nga batebenkeza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Newankubadde ekitongole ekya United Nations kivaayo ne kirumiriza nti kyalabako eggwanga erya Rwanda oba amagye troops nga ziva mu ggwanga erya Rwanda nga zeesogga Democratic Republic of Congo, ekikakasa nti nno baba bagenze kusapootinga bayeekera bano aba M23. Newankubadde ebyo byonna biriwo bityo, ye Kagame yavaayo n'abyegaana n'abyesambajja n'agamba nti nno ebyokumpaayiriza mu conflicts ebyo tebigenda kubanga bintiisa kuba mpise mu ntalo nnyingi ezisinga, mpise mu ntalo nnyingi nnyo ezisinga na zino ez'okumpaayiriza. So agenda maaso n'okuba ng'agamba nti ye
agenda mu maaso n'agamba nti ye wadde bamusibako amatu g'embuzi omuli Isango tajja kubanga akkiriza biki bye bamugamba wabula yajja genda mu maaso n'okukola by'agala okukola. Obadde oli ku UG Update TV kosinza oba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe ojja kubanga otweyungako.